Taata akkakkanye ku muwala we gwe yeezaalira kennyini entumbwe ze, omusaayi gwe, n'alyoka amukuba najjolo, n'alyoka amukuba amatooke n'amukuba zimangweno. Taata yoyogolaba eyeewombeese ng'akamese oba ng'akabwa akanaawona eddalu mu maaso ga mukazi we. Taata yo yayambadde ekibulawuzi ekirimu eky'emikono emiwanvu naye nga kirimu ebyeru n'ebiddugavu ye taata. Era naye bamwambazza sikaati okumunaazaako obuko. Muwala we gw'abadde ali mu kukola naye omukwano gwe bamusanze naye mu buliri, yoyogolaba amutudde awo emabbali ayambadde ebimyufu ye muwala we. Maama w'omuwala oyo yoyogolaba ali olubuto era ye mukazi w'ono omusajja taata ayambadde ekibulawuzi ekirimu ebyeru. Kyokka mukazi we ali lubuto. Mukazi we ali lubuto. Mu nnyumba y'emu mwasola ne mukazi we, mwatutte muwala we ne batandika okukola omukwano. Maama kennyini y'abeesangidde. Maama kennyini asanze bbaawe ali ne muwala we bali mu kukola mukwano mu buliri, era olubakutte taata tatawanye kudduka agambe bugambi akaweddemu. Kati nga bw'omanyi enkola ey'ebusoga eyo, bwe baba balina ebintu bye baagala okunaazaawo oba okuggyawo ebisiraani ng'ebyo, bakozesa mata. Maama aleese amata n'ayita bbaawe n'amutuuza mu mulyango, ne bamugamba taata ayambale sikaati ne bulawuzi eby'omwana, birabika bya mwana munnange. N'omwana naye ne bamutuuza mu mulyango okumpi ne taata we. Maama n'aleeta ekikopo ekyaggama nga kirimu amata, n'ateeka amata gano mu kamwa, n'asooka n'agawandulira omwami taata n'agamuwandulira, n'amala n'agawandulira n'omwana n'agamuwandulira. Bw'amaliriza n'alyoka agabayiira mu ngalo baganaabe. Kino kyonna bakikola okunaaba amawano gano n'okunaaba ebisiraani ebya taata okwebaka ne muwala we, kubanga si kikolwa kirungi n'akamu kibi. Mulowooza nti e Buganda yokka ye wali obulombolombo n'emizizo? Munnange ne bano abasoga nabo balina obulombolombo bwabwe n'emizizo gyabwe. Kakati maama kennyini y'abeenaazirizzaako obuko. Kyokka maama ali lubuto lukulu. Mazima ddala taata atuukirizza olugero olugamba namunswa alya ku nswa ze. Mulindoozi agambye omwana wange sigenda ssooka mulekera gavubuka ga ku kyalo okumuzannyirako nga sinnaba kumwawula. Taata n'asooka n'amweyawulira. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Taata atuukirizza olugero olugamba nti namunswa alya ku nswa ze. Bw'akkakkanye ku mwana we kennyini gwe yeezaalira entumbwe ze, omusaayi gwe, n'alyoka asinda naye omukwano ogw'ekintu ekikulu. Omwana ono tamukase era tamukutte. Bateesezza bulungi nnyo ne taata babeeko ne kye bakola ababiri. Taata yoyogolaba atudde eyeewombeese gwe bisobedde, aswalukuse. Oyo ayambadde akagoye akalimu ebyeru n'ebiddugavu ye taata. Muwala we gw'abadde ali mu kukola naye omukwano, yoyogolaba amutudde emabbali. Ekyo ekikolwa omukyalo ono kyali mu kukola, ali mu kubanaazaako buko, abanaazaako mawano. Bagayita mawano. Bino nno biri mu bitundu ebino eby'ebusoga gye bisangibwa. Amawano nno gano gye gali. Maama yazaala omuwala oyo, oyogolaba abayiira amata, era ng'omukyala y'omu ye mukazi w'oyo taata akozesezza muwala we mu nsonga z'omukwano. Maama ali lubuto, abeesangidde ye kennyini mu nnyumba, ng'omwana ne taata we bali mu buliri bali mu kusinda mukwano. Era taata bamwambazza sikaati. Taata ayambadde sikaati. Yenna atunula bunzibiridde. Bannange abasajja beekoze ebintu bannange. Mazima ddala taata omulambo okkakkana otya ku mwana wo gw'ozaala entumbwe yo n'otandika okumukozesa mu nsonga z'omukwano. Kaakati nno bali mu kubayiira mata, baganaaba bali mu kwenaazaako buko, beenaazaako mawano. Bali mu kwenaazaako mawano.
era maama w'omwana oyo akutta amata n'agateeka mu kamwa n'alyoka agabawandulira ne taata nga naye ne bamuwandulira kye kimu. Kakati nno n'olwekyo amawano nno gano geego. Bannange abazadde muswaleeko kyekikukkakkanya ku mwana wo gwe weezaalira n'otandika okumukozesa. Lwakuba mbu tamukutte. Tamukutte bateesezza bulungi omwana ne balyoka bakola omukwano ne taata we. Singa abadde amukutte byandibadde birala, naye kati engeri gye batuddawo bonna bonna nga beewombeese ekikolwa ky'omukwano bonna bonna baakikoze baagala, baagenze mu nsonga nga bonna beeyagalidde. Kaakati amazima go gali nti mbabuulire, simanyi musajja waayinza kkeera ku makya n'afuna feeling mu mwana we gw'azaala. Mu butuufu ekintu kino kirina engeri gye kinnumyamu omutwe ne gye kintabulamu. Taata ofuna otya feeling mu mwana wo gwe weezaalira? Gw'omanyi nti kano akaana nze nkazaala, kakuze nkalaba, keddukanidde nkalaba, njodde ku bbiwaako, toweenyinyala. Taata okkakkana otya ku mwana wo gwe weezaalira? N'olyoka omubala empiki, n'olyoka weegatta naye, kyokka ng'olina n'omukazi mu nnyumba, maama w'abaana bano. Munnange nina ekintu nze kye ndabye mu bano abantu. Ekikolwa kino singa kituuse mu Buganda wano, singa ono taata emiggo gye yaakafuna ono singa emiggo gye yaakafunira singa ali ku poliisi, singa ali ku poliisi, emiggo singa gye yaakafunako obufunyi singa ali ku poliisi, nga bamuvunaana omusango gw'okujjula ebitannajja n'okwebaka ku muwala we. Naye okusinziira ku katambi kano, taata takutte bukwasi muwala we, tamukase mukwano, tamukase kaboozi, tebibadde bya mpaka, n'omwana abadde akkiriza. Omwana akkiriza taata we amwebakeko. Naye nina ekintu kye ndowoozezaamu nga nze. Taata ono ateeka okuba nga guno si gwe mulundi ogusoose okwebaka ku muwala we, wabula ndowooza babadde tebabakwatanga bukwasi. Si gwe mulundi ogusoose taata ono okwebaka ku muwala we. Bateeka okuba nga babadde tebabakwatanga bukwasi. Taata ateeka okuba nga amaze ebbanga ng'ayagala okwebaka ku muwala oba nga yeebaka ku muwala we. Bw'aba badde tamwebakangako abadde atera okumusumbwa n'omusooberera. Ndowooza ng'omwana yagaana. Bwe kiba si ekyo, babadde ekikolwa kino tebaakakikola guno omulundi gumu, nga bakikoledde eddala emirundi egiwera. Naye ono taata singa abadde wano mu Buganda, singa yalidde emiggo, singa baamusibye edda nga ne mukazi we yanobye, sikulimba. Naye engeri gye bitatuuse mu Buganda, gye bituuse no mu Busoga, maama kennyini maama w'omwana era nga ye mukyala w'ono Kaggwa Ensonyi eyeebase ku muwala we, y'abeenaazirizzaako obuko. Ndowooza mu buwanga bwabwe, taata singa yeebaka ku muwala we, maama kennyini y'alina obuvunaanyizibwa n'obuyinza okuba n'azaako bano ababiri obuko n'okuba n'azaako amawano oba amawemuukirano. Bannange, ensi ng'eweddemu ensonyi, ensi ng'egwenyuse. Wano we tutuuse kati, nze mbabuulira, wano we tutuuse kati, nti omuntu asobola okukeera ku makya muwala we n'amulabanga omukazi gw'asobola okwegatta naye ffa. Ekintu edda ekyali ekibi nnyo okukamula era nga n'okukiwulira osobola n'okuttibwa. Naye abasajja b'ennaku zino bazaala ne mu baana baabwe abaana. N'owulira mbu ssebo omusajja taata yazadde mu muwala we omwana. Bannange temubiwulira? Mubiwulira. Ensi weetuuse egudde eddala ate egwenyuse. Ekikwewuunyisa nti mu maka gano
taata ono mukazi we ali lubuto, ate olubuto olukulu. Mukazi wattu essawa yonna asuulirira kuzaala. Ndowooza taata ono, omanyi bano abasajja abeegatta ku baana baabwe ab'obuwala balina ebirowoozo eby'ekisiru. Azaala omwana we ow'obuwala n'atandika okumulowoolereza. N'agamba nti kati nzaale omwana wange, ebivubuka bimukkakkaneko bimuwoomerwe, bimubwebwene. Kanne oba okitegeera mulimu agasajja mwana agalina endowooza embi ey'ekisiru ennyo okukamala. Okitegeera? Omwana wo muguse gwe ogenda okumwewasiriza. Ne munnanga abasajja b'ennaku zino baagwamu ensonyi. Tebuyinza keera ku makya ne kikwewunyisa nti taata yawasiza, mubiwulira wano mbibaleetera, nga taata yawasa muwala we n'amuzaalamu n'abaana. Ne kati omwana gw'oba ozadde mu mwana wo aba akuyita atya? Aba akuyita jjajja taata. Aba akuyita jjajja taata, Bannange, ekiri mu nsi Katonda yandibadde akomawo bukomi n'atutwala ffenna, naye bannange abantu bagwenyuse. Abantu bagwenyuse. Abantu tebakyayina nsonyi. Abantu tebakyayina nsonyi, sikulimba. Omusajja okkakkana otya ku mwana wo n'otandika okumukozesa omwana wo. Naye munnange, gwe kye weebuuza n'ogamba mbu kibi kivve, ate ku balala munnange si kya bulijjo. Ate nga munnange babikolera ddala mubawulira. Nammwe muli eyo mubamanyi. Taata nga yawasa muwala we nga bali mu baana kati 3, nga balivinga nga mwami na mukyala, ng'obulamu butambulira ddala nga bwe babwagala. Yo oyinza kubagamba ki? Ng'abantu bamanya ne bagamba kati nno oyo mumulaba, oyo mwana we ye yamwezaalira, naye muuyo amuzaddemu abaana, ng'omusajja taata yakkakkana ku muwala we n'amuwasa n'amuzaalamu abaana. Mubiwulira. Abamu temuwulira na biwulire, mubamanyi. Mubamanyi eyo abasajja abazadde mu baana baabwe abaana, mubamanyi. So kaakati n'olwekyo ensi bwe yatuuka Katonda tetumanye tuli mudda, kubanga abantu bagwenyusa ekimala. Abantu bo bagwenyukidde ddala ekimala. Bw'otunuulira taata ono entunula gy'atunula ayina entunula gy'atunula alinganga emmese gye bakwatidde mu kituli. Kituufu bamukwatidde mu kituli, naye alina engeri gy'atunula ati alinga buno obubbibbi. Bannange, anyway, sina nnyo kyamaanyi kye ngenda kwongerako. Kasita mubyewuliriddeko era mubyerabidde, omwana abadde ayagala, omwana akkiriza. Jjukirayo omwana tamanyi. Abaana bano baba tebamanyi, bino babitegeera bakuze. Ndi bannange ekiba kibi nnyo okukola bwe kiti ne taata oba ne muganda wo gye bali n'ab'eŋŋanda ssebo nga beezaalamu dda abaana, nga ssebo oli yakkakkana ku sisita we n'amukunkumulamu abaana, ng'amuinamu abaana nga 2 3, naye nga nabo bakimanyi nti ono muganda wange, ono sisita wange, ono bulaza wange. So n'olwekyo eyo ensi mwe tutambulira era mwe tuwangaalira. CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli, your #1 news channel. Ate nabakuba nti osubscribinga simanyi ki ky'olinda okusubscribinga gwafunamu. Wandibadde osubscribinga noba nga ate tutambulira ddala wamu nange nfunamu bwe twongera okuwera, ate munange platform tuba tugikuza. So ndowooza tusisinkana olunaku olw'enkya. Alhamdulillah yabbina alamin, Omukama Katonda ng'asazeewo. Mbaagala nnyo nnyini ddala, mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.